Kiki naawe? Uno sempija kubi. Mujjeeko nze nkyawumuddemu Anita, mujjeeko. Alo sempija. Nze Anita. Jendi. Naye mwami sempija. Mama abadde akyawumuddemu yeebase ojja kuba edda. Nze Anita. Wala. Chef. Zanya ku game. Iye. Oli otya? Jendi. Mama yebase. Iye. Mulwadde. Nedda umuddemu wumuzi naye tomuzuukusa. Ate ensonga ezinjeese ezize njagala kulaba ye kati nkoze. Anti nze maama wange tebamuzuukusa nga yeebase. Ensonga za buvunaanyizibwa. Nyabo. Mama Brighton. Mama Brighton tomuzuukusa nga yeebase awumuddemu akuuma. Naawe sirika ndi muntu mukulu. Mama Brighton. Nze seeka. Seeka maŋŋaali. Nze. Seeka. Tingo ujjadde mangu. Omugongo gunnuma, omutwe gunnumirira. Omanyi juzi twasuze mu lumbe lwa mama Nakyeyune. Navuddeyo nkooye ne ŋŋamba mbwe nakomyewo. Ne ŋŋamba nedda nja kukola ki? Nja kwebakamu naye mpulira nkooye. Mmwe mwafumba mu lumbe. Toyinza butakoowa bangi. Seeka. Mukyebaleko. Tukola mpola. Ati nno munnange omuzikiti tegulina ttabbu. Nzize ng'era mmanyi okukusanga n'obutakusanga. Nga nina ensonga bbiri ezindeese. Tonnawulira nti nno mwali Musiraaje yafudde. Maama! Mwali Musiraaje afudde kikutuko. Twabadde naye mu Jjumejjo. Abaana be afudde kikutuko. Siraaje agenda gwawo ekigwo ng'abadde ayagala taata we. Siraaje ng'abadde ayagala era kwe kujjaano bakyala be nze gwolaba Siraaje 10 ekigenda okuzika ate baziika wala baziika Mbaale. Seeka tolina ki? Sirina yadde 10 era ne ŋŋamba ku muzikiti musoloza muziteekawo. Munnaye ennaku zino abantu tebakyawera mu muzikiti. Seeka nkubuulire wandinneesonyiye bambi okufiirwako nange nnyoleddwa naye wandinneesonyiye. Wandinyambye. Seeka nsaagala munnange kumanyiira. Gwe munnange. Ffenna tuyina ebizibu. Owulidde Seeka? Ffenna tuyina ebizibu. Tuziike ffenna. Nja genda olwange emmotoka esimbula mmeka bamuziika ddi? Bamuziika leero ssaawa 10. Obadde omuwa kalungi ki? Badde munnange eyanjigiriza eddiini. Tolina ky'oŋŋamba. Seeka tambula onviire mukwano. Owulidde? Kale oba ekyo kigaanye ensonga ey'okubiri endeese. Mwalimu Kulaishi yagguddewo essomero asomesa abaana eddiini. Abaana bo batwale. Bannange muwalimu yagguddewo essomero. Allah mulungi. Bannaye yeebale kuggulawo essomero. Yalitaddewa. Yalitadde awo wammanga otuuka kwalipo. Eddungi. Asomesa abaana mbadde njagala omwana ono. Alabewokko. Asome eddiini ya kitaawe. Eki? Asome ku ddiini ya kitaawe y'Obuyisiraamu. Gwe ngaani taata? Mbadde nsaba busabi. Gwe ngaani? Abaana abo taata abo musajja. Ono Anita. Ono bamuyita Anita. Tekimugana kusoma ddiini ya taata we. Omwana wange omulabye. Omwana wange ali sap. Akamugambye. Muddemu. Ddiini ifunemu ki ssebo? Anita. Oyo omwana gwe bayita Anita abeera sap buli kimu aba akitegeera. Muwa akalala. Kati gwe ssebo
toyina baana kubatwalayo olabye munsi oyo yanita hey Seeka ffe twabagamba abaana abaffe tetuwakuza tuwakuza hey Anita wallahi ya Mungu agenda bakuba balayi bantu mmwe naye wallahi ya Mungu agenda kukuba balayi Seeka olaba munnafudde alina imaani yonna kwata bannange nazaala omwana oyo mpisa agenda kutwaza mu mpisa ze zimuyisa Anita just mpisa ze zimuyisa obubi naye ng'ate wenga oyina omwana ategeera ng'ono abaana bange bonna wali wakumeka nsi yakulembera omwana akulembera mu class kyakyoba oyagala naye oyo omwana oyo yasi bamukuba mu class ngonga Seeka yitaba Seeka zunzo obukanzunze ngonviira tulina abaana omwana waba asinga mu class omwana nga buli kimwe abantu bamwagala ku kyalo buli omu amwagala ate omugambo okusoma eddiini yaki kimala nnyabo kangende kintu kyebyo bibadde wasoma eddiini nga weewola bwewozi tukuwonye kamugambe tukuwonye ndabira abeewammwe Anita nazaala kwatano ojja kunza okusanga omulala zze tumuwe